Bannayuganda mwenna mutegeezebwa nti akakiiko k'ebyokulonda kateekateeka okuzza obujja enkalala zaffe ez'ebyokulonda wamu n'okuwandiisa abakadde n'abo abateesobola. Enteekateeka eno egenda kubeera ku buli muluka okwetooloola eggwanga lyonna okumala ennaku 20. Okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwa January 2025 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa February 2025 buli lunaku okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuusa ku ssaawa 12 ez'akawungeezi nga kw'otadde olw'omukaaga ne Sande awamu n'ennaku enkulu zonna. Okuzza obujja enkalala kugendereddwamu okwongeramu ebikwata ku balonzi abatuukiridde ebitali mu lukalala lw'abalonzi olw'eggwanga. Ku mulundi guno bino wammanga bye bijja okuba nga bikolebwa. Okuwandiisa abalonzi abapya ate nga batuukiridde. Okukyusa ebiwandiiko ebikwata ku balonzi abandyagadde okukyusaamu ku bifo we balondera. Okutereeza ebikwata ku balonzi ebyawandiikibwa mu bukyamu n'ebyo kakuyegebwa okunoonya omubaka agenda okudda mu kifo kya Segirinya Muhammad eyali omubaka wa Kawempe North atandise era ng'olunaku olwaleero abagenda okwesimbawo batandise okunoonya kaadi mu bibiina byabwe. Ekibiina kya NRM kye kyasoose okulangirira agenda okukwatira bendera era ng'ono si mulala ye Farida Kigongo muwala wa Myuka ssentebe w'ekibiina kya NRM Moses Kigongo era ng'ono azaavuganya ku bifo eby'enjawulo okuli n'eky'omubaka omukyala owa Kampala. Kyokka ekyokulangirira Kigongo kireeseewo okwogera ebitawulikika mu kibiina kya NRM naddala mu bannakawempe nga bangi beewuunya engeri gye basazeewo okumuwa kaadi. Kino kiwalirizza n'abamu ku banna NRM abadde baagala kaadi eno nga kuno kuliko Hanifa Kaladi okugaana ebyasaliddwawo ye n'ategeeza nga bw'agenda okwesimbawo ku bwa Namunigina. Owa independent hajati wammwe maama wammwe Hanifa Kaladi ali ku mulamwa suula mpya ayagala okuteekako olutindo olutwagwawo olwa 3 phase wakati wa central government n'omuntu waffe owa bulijjo owe Kawempe North. Kaladi agamba nti tayinza kukkiriza kunyigirwa mu ttooke ebyasaliddwawo kubanga tebitambulira ku ssemateeka wa kibiina ky'awagira. Mwenna abawagizi bange njagala basiima nnyo nti gye tuvudde wala we tuli tulabawo ate ne gye tulaga tulabayo. Basiima nnyo olw'okutambula Kawempe North nange mu miruka gyonna 9 nga tunoonya akalulu tunoonya obuwagizi okukwata ebendera ya NRM. Kyokka ye Kigongo mu kwanukula agambye nti ekibiina newankubadde nga tekyagenze mu kamyufu kyakoze okunoonyereza ku bonna ababadde baagala kaadi ne kizuula nga yabasinga bonna. Mu nnyumba ya NRM tulina abakulembeze baffe abagenda okubeera nti bakwasaganya ensonga ya buli muntu oyo awulira nti yeemulugunya. Era already ensonga eyo yatandikiddwako kyesigenda kubuulira bannamawulire era mujja kuba nga mukiraba. Ekirungi kyaffe bakaada oba abaana b'abakadas tuyanguwa mangu okukitegeera nti tulina okudda first of all okubeera nti tussa ekitiibwa mu president byaba tugambye. Awakanyiza bagamba nti yakozesezza erinnya kitaawe ly'alina mu kibiina okufuna kaadi era n'awakanya n'abo abalowooza nti si mutuuze w'e Kawempe. Kati nina amaka ag'omwami wange agali e Makindye era tulinayo n'eddwaliro etuddukanya naye ate tulina n'amaka e Kawempe Mbogo opposite omuzikiti gwa Wambogo. Kale awo wembeera era weewali ne office gye tuvaamu okugenda okukola ebyobufuzi mu muntu. Wabula ye ssentebe w'ekibiina kya NRM atwala Kawempe Luwaga Godfrey ategeezezza nti ekibiina okuwa Farida kaadi kyamaze kukola kunoonyereza era tekirina tteeka lye kyamenye. Njagala wa mawulire ayogere ekintu ng'oli informed enough. Mutumba tabanko na kaadi ya party.
abadde ne kaadi ya pate bamuyita Tom Fisher Kasenge era yagizaayo. Mwami Mutumba ku mulundi guli yajja n'avuganya ne mwami Kasenge n'atafuna kaadi, naye n'agenda ne yeesimba ku bwa kansala 5 abadde na kaadi ya abadde flag bearer wa LC5 so si wa MP. Bina kyaffe kyamaanyi so kyakoze okusalawo kwakyo kwekiraba nti kiki kituufu. Nze nga Mutumba mbakakasa nti ngenda gobera decision ya party kiyasazeewo, naye beekuba emitima basobole okulowooza ku bantu bannakawempe okutambula wamu n'abantu abaludde mu kitundu nga bakulembera ekitundu kya Kawempe North. Ono agamba nti omukaaga abaavuddemu bamaze kukkaanya, kyokka yeewuunyiza okuwulira nti ate abamu batandise okugenda mu mawulire nga beemulugunya. N'abalala bonna abataakoze eki tebaafunye kaadi kubanga bano abasunsula batunulidde buli kriteria ne balaba nga Hajat Farida asolobyemu, aye nabo ne bakkiriza ne bagamba tujja kugenda ne party decision, tewali akomplaininga kwabo. Bino byonna bigenza okubaawo ng'akakiiko k'ebyokulonda kaakamala okulangirira ng'ekitundu ekya Kawempe North bwe kitalina mubaka era nga mu kaseera kano kyalangiridde dde enteekateeka ez'okuddamu